Akakiiko kano katongozeddwa olunaku olwaliro kulemberwamu ssentebe agenda okuteekateeka amazaalibwa gano Alhaji Dr. Twaka Wasi ng'agenda kulembera obukiiko obwera 12. Ssentebe Dr. Twaka Wasi ategeeza nti bo nga bakulira akakiiko k'ebyenjigiriza balina essanyu lingi okubanga Ssaabasajja amazaalibwa ge yasazeewo gabeere ku ssomero lya Lubiri High School e Buloba, ekintu kyalaba ng'ekyokwongera amaanyi mu byenjigiriza n'okukyusa endabika y'ekifo ng'asinziira ku bifo ebirala amazaalibwa mwe gazze gabeera. Wano wasabidde akakiiko akalondeddwa okuteekateeka amazaalibwa ag'enjawulo nga tegannabaawo. Afuna amazaalibwa okujjukira amazaalibwa agatabangawo kalina akakagabiri era gajja kuba tekakola ki tegabangawoko kubanga gakuliddwa Katikkiro atongozza akakiiko kano ak'okutegeka amazaalibwa ga Kabaka era n'ategeeza nti Kabaka okusiima n'akuliza amazaalibwa ge ku ssomero lye ayongera maanyi mu byanjigiriza n'okulaga omuwendo gw'abaana ba Buganda bayambyeko mu byenjigiriza. Ssaabasajja Kabaka asoosowazza nnyo ebyenjigiriza mu mulembe gwe guno. Amanyi bagamba nti obuwanguzi bulabikira mu bikolwa so si mu bino ebintu ebigambo bugambo. Ndowooza obubonero bwe buli obulaga nti Kabaka asoosowazza nnyo ebyenjigiriza. Kuba otunuulira amatendekero n'amasomero byatandiseewo mu bukubi mwe tuli, amasomero ago tegatandikika. Mu ngeri y'emu Katikkiro ategeezezza nti Kabaka kimwongera amaanyi n'essanyu okukuliza wamu n'abantu be amazaalibwa ge, bw'atu n'asaba bonna abalondeddwa akakiiko okukola enteekateeka z'amazaalibwa ennungi ezinaasobola okuweesa Ssaabasajja n'Obuganda okutwalizaamu ekitiibwa. Ssaabasajja Kabaka era nga kitaffe waffe ffenna, waffe abato, waffe abavubuka, waffe abakulu, waffe abakadde, ndowooza nti munaategeka omukolo ogw'ekitiibwa ate ogw'essanyu. Omukolo gulina kuba gwa kitiibwa. Abantu bategeera okuba buli mazaalibwa ga Kabaka owa Buganda nga gwa kitiibwa. Gano mazaalibwa tulina kuba mu ssanyu. Mulina okulaba nti abantu basanyuka ebya ddala. Ronald Kakooza ye akusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.